12 omwezi ogw'omusanvu 19 yazaalibwa Saidi Zenkoko Njeru abajjukira emukono eyo era ng'omukulu bayita Vincencio Naganga ne mama gwe bayita Nanozi Filomera. Mama woyo yamufaako mu mwaka 1991 era we yafiira awo Pojo Bukafira so okwate nga afumyawo n'akayimba bakayita essanyu limpeddemu. Essanyu limpeddemu kandabo bankayinamu wano essanyu limpeddemu. Zonna tuzira wano ku Sentinale gwazagala nnoonyako akayimba ako bakayita essanyu limpeddemu. Pojo Bukafira yakayimba mu mwaka 1991 nga mama we yakamufaako embeera we esobola okuba ate ng'etambula. Nkutegezaako akayimba bakayita Musaayi gwange yakakuba olw'embeera nti kitaawe baali bayawukana ne maama we ng'aganye okuba ate nga bawa obuyambi era maama we nasobola okuba ate nga yatoba nnyo ne Pojo Bukafira mu mbeera eyo nesobola okuba ate nga batambula byonna wabimanyako yasobola okuba ate nga ajja mu music ebitaali byangu wadde n'akamu era Pojo Bukafira era nga tata wa Pojo wa Kafeero oyo gwe bayita Naganga yakafa emyaka egyo gyakayita mpola mpola era embeera wesobola okuba ate ng'etambula. Pojo Bukafira wejjira okuba ate ng'afiira omwaka gwa 2007 obadde okimanyi nti Kafeero bamuziikulako era nga taata we yagamba nti bamuziikule ku kibanja kye ne bamugjawo olw'embeera nti Kafeero yetakwatagana mukulu oyo yakuba akayimba Musaayi gwange naye bakubamu yawo omukwano gwa kitaawe naye yafa basobodde okuba ate nga teboogereziganya embeera nga bwetambula yonna era nga bebayita bannakisenge gurupu ya nnakisenge eyo gurupu ya Pojo Bukafira yalimu ng'omuwandiisi w'ekibiina ekyo be basobola okuba ate nga bamuziikulayo ne bamuzza akadde kano gyali Masaba ali ku eka 27 akadde kano mu mbeera nga wenda kutegeezaako nti abaana basobodde okuba ate ng'ettaka balipangisiza ab'ebikajjo okuli n'ab'omuceere mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula eyatutuusizza wano njogeddeko n'omusika gwe bagamba nti ye Martin Kafeero gwe bagamba nti Naganga gwe yateekako Simon Kafeero gwe bateekako akadde kano yali Sweden bwe batunda mu ennyumba eno ey'Erweza omuzimu gwajja ne gukuba ne Kafeero n'agamba nti bannammwe mwagala kungoba mu kibuga akadde kano bagenze Saidi Zemasaba baagala mugobayo mu mbeera nga bwetambula mu mbeera eno nga bwetambula sobodde okuba ate nga nkubirako ku musika tubuulire embeera etambula etya sooka owulire ono ye musika bamuyita Martin Kafeero ye musika ow'okubiri asooka Simon ali mu Sweden eyo ali bweru eyo Saidi zeeyo batunda ennyumba naye n'apyata mpolampola kati ono gwe bawakanya nti si musika mutuufu batandika okutundawo ebintu tali mbadde nkyasomaawo batandise okubitunda era kuvadde nga babitunda kati kyobusika kibaluma. Kati biki ebikyaliwo ebibaagala okutunda? Baagala kutunda ttaka lya muzeeyi waliwo kati olaba ennyumba emu baagitunze eyawa Kajansi eya muzeeyi omu kibuga baagitunze kati twali twagala jizza era bwe twagenda mu kooti ebintu biri mu makooti abakooti ne batugamba ennyumba egenda kubadda mu mikono naye nga mumaze kebera Musaayi bwe munaakebera Omusaayi ne kiraga nti abaana ba Kafeero bano be baagaana ng'omusajja ava mu nnyumba yammwe. Kati Martin nga gwe omusika maama Bisirikirwa byayogera wano nti omuzimu gujja ne gubatawaanya kituufu oba? Kati olaba mukama wange ebyo byayogera bya bulimba senga omuzimu gwali gutawaanya senga tegunnanzita senga wendi ddala. Kati muzeeyi bw'akuloosa agamba atya? Nze muzeeyi nakamulotako emirundi ebiri yandoosaako emirundi ebiri ng'aŋŋamba yaŋŋamba kimu mugira mulwana mwana wange mulwane njija yakindoosa ekyo naŋŋamba mulwane njija tuzaala mibiri ye Martin Kafeero oyo omusika wa Pojo Bukafira ayongerako n'ategeeza nti Bisirikirwa ne Angel Sekandi bali ku sayidi y'ababbi wulira nkayana z'abaana ate laba mukama wa olaba kyenjagala abantu bakitegeere sifa bali ku sayidi enkyamu olaba ebyana biri baswazi awo bali ku sayidi enkyamu tebaagala kugyayo muzeeyi batunde bulungi ebintu baagala batunde bokka ebintu baagala batunde ebintu ate ffe kyetwagala ebintu bya muzeeyi bibeewo ate n'abaana bamanye ekika kyabwe ate wano maama wamwe agamba nti mulina ebyawongo bye okukola Bisirikirwa oyo naye ali ne bali Bisirikirwa tali ku sayidi yammwe tali ku sayidi yaffe ali ne bali ate Angel Sekandi mukubiddeko naŋŋamba nti alina kye yabagamba okuteekako omusika ekyomusika kati olaba oyo Sekandi kati ye ate bawagira bali abaana ababbi Angel Sekandi naye ali ku babbi aliko kati baagala nze kati anti jjukira nze kuva dda buto nze abadde abawakanya ndi mwana muto naye nabagamba mwe bakulu bange anti ekibaluma baaba mu busika okitegeera
kati muzeeyi n'awanze nga nkyali mwana muto nali nina emyaka 11 bo baali already balinga mu 18 omu era alina 18 omulala 19 awo yembeera bwetambula tukyagenda mu maaso okubiddeko ku munywanyi wange Angel Sekandi atubuulire ku lutalo luno abaana yabategeeza nti Pojobu Kafeero yabategeeza nti ne bana bagenda muziikula Pojobu Kafeero yabategeeza tebagenda n'owamawulire okuba ate nga bamukunamya ensi. Angel Sekandi agamba bw'ati kalina ekireni kino bayamba Pawulo kyankumanze nga Sekandi yaŋŋamba gamba banzireko omusika gwe nalingagala balungamira mu bulamu bw'ensi naye nkibagamba ne baguma waka ne bagamba ne baŋŋamba talakoobintu esindeze naye nafuula bagatadde okukola ekintu ekyo naye nga bamanyiza ebikaabiku ekiki waite ebbanga ttono nnyo ne badda mu mubiri gyabwe egyatuuka n'okutunga amaka g'omusajja oyo nze kyendaba nga Sekandi nanze kuba ekyokulya omukama wange kinnuma era nabagamba ekintu kimu n'omukolo gwo mubeeko okujjayo mu muyanje owamawulire yenna kabe mwana we agenda ku ntanga ya Pawulo ne Sika. Ndowooza owulidde Angel Sekandi yamutegeeza ebyo bagezezzaako tebagenda n'owa ekifaananyi oba kamera oba akuba ebifaananyi byonna. Angel Sekandi ayongerako n'ategeeza ebya DNA abaana bajja genda mu DNA bifulume nga waliwo abaana bana ate bajja kuswala nnyo okumanya mwesensule kuba bajjaga ku DNA singa mu byayise balimu abaana 5 oba 4 so senga tebeesensudde bandisigaze ddoni bandi bataka banzala wa Pawulo kubanga ojja kusanga abaana ba Pawulo terajjaga abanyina nti ndaga kitango nkufuula mu nsongereko kati nze kyebayinza okukola kinga bayamba mu bana amala okwesonsula abali babasigaddewo nje bayamba nenga kulya byemmanya ebyekisa Pawulo bw'agambye nti banamala okwesensula mpolampola yajja babulya Pojobu Kafeero byamutegeeza. Angel Sekandi bw'ategeezezza mu mbeera eyo kwe kubira ku mukulu gwe bayita Swazi ali ku kiwayi ky'abavubuka bali ky'abaana abasooka nga bo bagamba nti Pojobu Kafeero mwaka 1994 bwe kigambibwa nti alina okuba ate nga yakoma okuba ate nga azaala. Kuliko Angel Sekandi, Simon Kafeero ne Nagawa abagamba abaana 4 nti Pojobu Kafeero byazaala. Angel omukulu gwe bayita Swazi Kafeero wuuno mwana wa Pojobu Kafeero gwe yayimbako mu kali akayimba abaduleva agambye nti eby'omuzimu ye tabimanyiiko yafunye ne court injunction ey'okuba ate ng'eyimiriza ensonga ezo. Eby'omuzimu sibimanyi nnyo naye agamutumanya ekintu kimu muganda wange ab'enakako bataddeko bampulira kati ab'enakako era bampulira kyengagala bamanyi kiri bweki ndagala nnyo weewale kumpagira mu buli kimu ebyokuziikuula Kafeero sibiinaako pulaani sibirimu sobola kubibeeramu yadde eddakiika n'emu taata wange oyo njagala awummula emirembe gye ate nasiraati njagala bamanye ab'emasaka abantu bange abampulira kati nze ng'omutabani omukulu aliwo bwakazeewo muzeeyi tagenda ziikuula byonna byonna bye bakola babikere naye bbo bamanye nti kankati tusenga tuta abaana abakulu tusazeewo twafuna injunction tebagenda ziikuula Kafeero oba bafa batya oba bakola batya bagende baziikuule jajja waffe yazaala Kafeero. Bagambye Swazi Kafeero agambye bagende baziikule owakiri jajja bwabwe oyo gwe bayita Naganga bamuggyeko DNA bakakase kwe kubira ku omusika Martin Kafeero gwe bayita owa duplicate bisirikirwa gwagamba nti ono bamuteekako buteesi naye nga wakikipuli agambye nti DNA sooka owulire omusika DNA tuyinza babulira deeti toyinza gyogera tuyinza gyogera kubanga buli bano bageze ne bateekawo deeti yaabwe ne bagamba simanyi bayogera ku leero lwa kutaano bayogera nti ku Lwokusatu bwe tumugjayo bannamawulire ne batulumba ku gundi ku malaalo bataddeyo abasirikale era ne ku malaalo waliyo abasirikale kati we nawulidde sinayitiirayokko kati naye foredi ekintu kyaffe kya kooti mugendagenda n'amagye gammwe effe tugenda n'amagye gaffe bajjayo omuntu ate olw'omugjayo bwe tutujasi bajjako butafaali bamale bazeeyo muzeeyi era naffe twagala kale
tuba tetuwagira nnyo kyakumuzikola kuba kiswaza nnyo tegeera era nange kyali kinnuma ku mutima ne ngamba muzeeyi bamugyeyo naye munnange olw'embeera nti bali balemezza abaana bali ate kinnuma ennyo kugoba baganda bange abato nze saagenda ku musaayi gwasooka nababuuza bali bantwala omusaayi mugenda gujja kwaniko mugenda okukeberera abaana ko bombo bagenda kwetoolamu abaana basatu ejjeko omusaayi bakebere bannaabwe konze mwekakasa mutya nti nammwe muli ba muzeeyi ne magambe eyo sigenda kuba tekuli kitange muto oba senga wange ekyo nenkigana ekyo ne bakikuliriza nnyo ne bagamba oyo si wa taata biki era pisirikwa namuwulidde naye oyo si munenya ye yamanyi kayogera ebintu nze wuuyo ne bagamba wabula Swazi Kafeero ategeezezza olunaku olw'enkya boolekera Bukunja nabo baafunye amagye gaabwe ne poliisi egenda okuba ate ng'ekuuma ewa Job Kafeero wulira bino tukigyeri enkya kitugenda masaabo olw'enkya kulaba nga tusootinga ebintu ebyo enkya ekeera kaaba paka Bukunja muzeeyi ate maama Bisirikirwa agamba atya maama Bisirikirwa ye maama waffe munnaawe era kirungi nti ebintu bya muzeeyi ebisinga byasinga obimanya era alikusaidia yagamba akabbiya tewakamuweereza akasente era muguliramu akacupa ka Guinness anaabasobodde era muguliramu akacupa saawa zino embeera mbi naawe aganitira nkati ekimanyi kino ey'okuddawo n'abadongo tukola luddawo era tewaliwe mukola naye nga mukadde ngenda mumukwasaganya ndekere byange na maama wange kale baaba tubaagaliza buwanguzi muzeeyi aleme kubanga bamuziikula tebasobola muziikula kuba ne mukyala Naksuuna eyankuuma bbanga lyonna maama wange yamukuumira weereere ye Swazi Kafeero oyo embeera nga bwesobodde okuba ateega etambula ndowooza obawulidde omukyala Bisirikirwa agamba nti abaana bye baagala okukola bano abaana abato ebya Bisirikirwa bibino oyinza okuba biwuliddeko naye yategeezezza Bisirikirwa wuuno naye okwegamba obwongo bwabwe okumanya era basiru bwe nazaala ne bagamba ate kaakati Kafeero alabika yali tayagala mukazi ono alabika ndowooza yali mukwano gwe ebyo byonna kati babyogera kubanga ensonyi zibakwata nze banvumanga bugumba kati balina kyakunvuma kirala naye nze njagala okukakasa nga nze siri mukazi mutiitiizi abamanyi bonna siri mukazi mutiitiizi ate siyimirira mu lutalo nze neddiranga bisiyimirira mu lutalo nga sirumaleeko byawongo bye bibasumbuwa famire yaabwe ejjudde sitaani omuzimu gubabonyaabonya banoonya kusima musajja magombe kumuteekako maddagala gaabwe na byawongo era nkowoola abantu bonna abaziika Pawulo nga bwe mwakuŋŋana ne mumuziika bamujje mubeewo nga bamuziikula bamuteeke ayaya omukulu yembeera bwesobodde okuba ateega etambula katugendeko wa Job Kafeero wetwogera akadde kano waliwo omulamu ogusobodde okuba ateega kujja baddafu aba Federation of Performing Arts Uganda ne Uganda Music Association ne Office of the Shadow Minister Culture and Performing Arts ng'ekuli omukulu gwe bayita Katolo Bwama bataddewo okuba ate nga balwanirira Job Kafeero aleme okuba ate nga bamuziikula omukulu Katolo Bwama yasobodde okuba ate nga akikulembera mubeera nga wesobodde okuba ate nga etambula Katolo Bwama ayogedde bw'ati ku mbeera ya Job Kafeero ekirala bali eri famire ya Naŋŋanga egamba nti baagala kuziikula kubanga baagala bafune DNA ku Kafeero abaana bwe bali baganda ba Kafeero be yazaalibwa nabo bawo bagende ku DNA bakozesa kitata wa Kafeero yakufa bagende baziikule tata wa Kafeero babaaga naye Kafeero bamuleke disturbing the dead Kafeero embeera eyo Pojo omukulu gwe bayita Katolo Bwama ayogerako n'ategeeza nti Kafeero we yafiira waliwo olupapula lw'amawulire olwasobola okuba ate nga lukuba sitoole ne lugamba nti Job Kafeero yali musezi era obudde obagenda sayidi z'erweza weyakubye n'akayimba ebisigalira kanoonyeko kawulirize yagamba nti gwe omuwandiika mpapula oba genereeta ze bayita ebisigalira by'abafu wowuuno omukulu gwe bayita Katolo Bwama ng'ategeeza nti n'okufa kwa Job Kafeero olupapula lw'amawulire guno owulira bw'agamba kuwulira Bukedde twagigambako bugambo naye Bukedde yabonyaabonya nnyo Kafeero Bukedde newspaper kulubya wabonyaabonya nnyo Kafeero paka bwe yafa ne mu kufa kwa Kafeero era n'omutawaanya era ne kakati mumutawaanya mwemuteekateeka eyo busitole mwagala mugende mu muziikuleyo Baptist abamu they are dying because of frustration Bukedde byamugamba nti alina ebisigaza by'abafu mbw ayalanda ne bagenda
bagereke weka jasi ne bakebera mu garage nga waliyo generator kafiro n'abagamba nti ono ye mufuga gwendya kafa kasajja katukezinze nnyo ennaku ekalumu okamala mulema kumudistabinga kafeero mu bufubo lwaliko nakatuka n'okwera nga kadduka ne kadduka kuno ne kagamba tubamanyi kafeero yafa frustrations n'atuuka n'adduka n'okuva kuno n'agenda e London kabeereyo awone bukedde yembeera eyo ndowooza ogiwulidde abamanyi oluyimba ebisigayira by'abafu omukulu Pojo Kafeero yayimba yali akoona amawulire ago agamuwandiikako nga bagamba nti Kafeero obudde obwo yali musezi kungwa we yaddukira n'asobola okuba ate ng'ava muno kwegenda e London kwekomawo wano ate ng'obulwadde bumuli bubi nnyo wabula omusika wa Pojo Kafeero bayita Martin Kafeero obubaka buno abuwadde bisirikirwa abugambye nti yazaalira wadde taata waffe lwaki atulemerako baali bayagala kunzita ekisooka teyazaalira muzeeyi atwesonyiwe atuleke atwesonyiwe sijja mwogerako bingi wadde ye yanjogeddeko bingingi n'agamba ndi duplicate naye ekyo sisifaako ebigambo bingi banjogeredde bingi oze olaba mukama wange nga bakanteeka ku musika baali bagana kunzita baali bagala kutta naye nga sirina musango nali nkyali mwana muto era nze nkulidde ku masomero naye nga banteekeyo wala ensomedde ne zino lizijja kuggwa nzira njaziwangula abo basaana